John Kabanda nga wa myaka 55 omutuuze ku kyalo Bigando so nga Vincent Kyali ow'emyaka 46 ye Wanzizi. Bino byombi bisangibwa mu ggombolola y'e Kingo mu disitulikiti y'e Lwengo. Bombi bano batiddwa ku kyalo Ttaga ng'abantu abatannaba kutegeerekeka gye babazinduukirizza. Abatuuze bagamba nti ababiri bano bamujja zibizi era nga babadde batambulira wamu we bagwiridde ku batemu. Okusobola okutta abasajja abatendekebwako obwo bwabadde buvumunya. Nange kinneewunyisizza kwe kubanga tewabaddeyo kaluulu ate nga Kabanda mumanyi musajja batuloyiningibwako muloke yasooka nga basajja bavumu toyinza kumutta nga bw'osanze. Basi mubbi naye yabadde agenda ku mulimo gwe kuba olwedde naye olwedde mukuumi wa security kati njagala twagala kumanya kutuwa mazima lwaki. Ssentebe w'eggombolola y'e Kingo Aloysius Kibira asabye poliisi okuvayo bunnambiro ekola okunoonyereza ku ttemu lino. Era wano twagala okusaba poliisi eveeyo n'amaanyi mangi okulaba nga etuyambako okukolera awamu okufugaza abatemu bano. Ssentebe w'ekyalo Ttaga Zaidi Kaasa agamba nti abatemu balabika nga tebabadde na kigendererwa kyakubba kubanga abagenzi si bantu ba ssente. Sisuubira nti babadde bamwagala mu ssente kubanga obutooke bwatunda bwa ssente entono ate n'oli omulala yasiddwa naye talina ssente akuuma kwambyasa Masaka. Abatuuze batubuulidde nti bali mu kutya. Ekintu nga kino kujja mu kitundu kubanga n'ebijambiya byatandikira mu Lukago. Amagye gakakasizza nti abantu abatiddwa bantu baabwe era nga kati bali mu kunoonyereza ku butemu buno. Abatemu oba saagizi babasinkanye mu kkubo ne babakuba n'emiggo ne babasitrangolinga ne babatta. Ebigendererwa tunabifuna kubanga investigations zigenda mu maaso.